Bwe mujja mu bivulu bino ba boyfriend mubaleka wa boyfriend oba ino sigale wakambitiibwa byo bambi kuba munaye tomanya nyinza okujja ate nefuna akusinga ba girlfriend anti era tebalinamu ssente naawe okimanyi abantu balina okimanya lwaki ntambula naawe nga ngensawo nkalu ndi bulungi ogamba otya ndi bulungi we bali kunyumirwa palaso banaye palaso anyumya era atazze osubiddwa tufunye omuziki yes amanya gwana amanya nze wenira karungi kye kisinze okuleeta mu shell neera ovuddewa actually nze vudde Nansana era kwa ne company gye bayita Buganda Kombucha twa supportinga palaso etugula emmeeza 2 so mbadde ino beerawo ekindeese mainly omanya abantu tebamanyi good music naye palaso wawanika ekivulu expect good music badde njagala okulaba ku performance ya Mayanja family eya Wizo eya palaso wamu ne Jose Chameleon obadde nkulaba amaaso gange akulaba naye nga buli luyimba oluuka waggulu bane njagala Mayanja oba bakimanyi nti mbaagala abantu abo bambi baagaliza ate baagalana kizibu okusanga ab'enganda ennaku zino banaye nga buli omu ayagaliza muganda we nti ennaku zino ab'oluganda walaba nga munnamuyiseeko ate anyinga naye bano abantu bambi beeyagadde besapootinze yes so kinyumira kyambadde nyina obbeerawo owaaye bwe mujja mu bivulu bino ba boyfriend mubaleka wa boyfriend oba ino sigale wakambitiibwa byo bambi kuba munaye tomanya nyinza okujja ate nefuna akusinga wekiri kati omufunye amufunye naye sifunye namba bwe busibu oba nkuwali ku kamera ali ku kamera inosooka n'akolamu akasente akayina ayongereko yenyesewo okujja ne boyfriend olowooza tekikutaasa abasajja okusumbwasumbuwa ate boyfriend aba alina sigala bakakuba olaba kati nga bino ebivulwe bakuba oluyimba ng'oyo oyagala kunyenyamu weka ng'oyo oyagala kwetegamu naye boyfriend wabeera ebiseera ebisinga akuli mitingi agamba atuula biki naye bw'omuleka ewaka weeyagala nga bw'oyagala ate munalina ofuna connections ez'enjawulo nga tusibwa tumira kubakulaba ne banno bakyali biwozi nabo bayisemuko bana ntumira Bukedde TV mwenna mbagala nnyo ntumirako baganda bange bazadde bange mwenna mbatumiddeko nnyo Buganda Kombucha mbagala nnyo nonaze expensive ogamba otya ndi oli otya oli bulungi ya ndi bulungi we bali kujja mu kivulu kya palaso banaye mbadde sinza butajja yakubanga njagala nnyo the lion nawe ovudde Nansana nvudde Nansana mu Buganda Kombucha ekyokunywa ekirungi ekivu kitambudde kitya generally kivulu kibadde fine tunyumiddwa nnyo kubanga tuzinye tukoze buki kubanga mbadde sobola kumisinga kino kivulu kibadde kirungi nnyo tunyumiddwa just no omuziki kubaddeku atazze wano kikyamisinze asigadde waka amisinze bingi boy omisinze bingi kubanga tunyumiddwa tuzinye tukoze buli kimu ndabe n'omuyimbi wange the lion buli kimu kibadde kinyuma everything was nice just no yeah mbuwama kya advisable girlfriend okuleka boyfriend ewaka najja yeka mu kivulu yeah kyogere mukamera abana b'ennaku zino kiri advisable naye bambi wobanga omwagala nga muli so committed nga muli mwemuti nga muli bwetuti osobola okujja naye amina kambaleke mutuuke bulungi kale tweyanza ndikirya muganda wange kiyisya dadi obulamu bonna amalembe tiimu palaso to the fullest palaso wava wolaga wenzira oyo wagwa wengwa yaman oli omu ku bamaneja nze ndi omu ku bali mutima gunusinga bakola ebintu bingi like supervisor like bingi ndi mbungo omuyimbi ne yatera ndi mungo omuntu akwasaganya ebintu ebirala video graphics like yaman ekivulu kyamu kibadde successful okyogerako ki blessing kiba kitegeeza abantu bamanye bwe balina okukoma mu kwerijja okitegeera yaman kibawa level bemunamanya walina okukoma yaman kyanjalo ki kibadde ku kivulu kino kyosobola okugamba nti omuntu atazze kino kyasubiddwa nze kyenyinza okugamba bonna bazze tewali atazze asigadde waka yasigadde waka kyasubiddwa asubiddwa amasanyu gonna buli kimu kibaddewo kirabye bibadde malembe buli kimu kibaddewo kirabye talent ogirabye esinga ddadde ekyenjawo kyensogedde ddala okulaba kyanga batandika tegeka palaso tavudde ku stage like akoze ekintu ekyenjawulo takyusiza outfit abaddemu outfit emu nga teri liliti nga teya kibi ate buli bwe yaze ku stage ayimbye ku stage tavuddeeko abaddewo nga amwa hype
yaman mbadde sinakirabako waneeno gwe busoso kiraba yaman obutakyusa abantu bakifuulemu ne bakyogerera kirala ntakyusiza ngoye lwakino nakino baskiru bajjemu ekyokuyiga bafunyemu ekyokuyiga baskiru kitegera twaze kulaba ndongo twaze kulaba fashion ya kwambala yaman nawe bakubye mu Kisirandi sebo wali ekituufu kimanyiza afuga egaza byaddala okitegeera waliwo bagamba simanya Kisirandi ate okola kino ate okola gunendo simanya va mu kuyima agezako ne bagamba bannange si mu bubi Christopanda gye bali presenter ate muyimbi okitegeera Aluna Mubiru bani asole sana walo bemupya bali mu parliament nga bayimbi ate ngera bakyakwasaganya n'ebyalo kitegera mwana yaman tukoyanziza mpozi gamba bawagizi mama bazo kubawagira akagamba akasemba yakakuli ku mutima mwana mwebale nnyo kubaba ddala mwana mwebale nnyo kubaba ddala byaddala mwebale kuswaza bali bampiima yaman Back professionals sweat out and Nansana. Ovude Nansana kujja wano wa Palaso. Ate Nansana fe kibuga kyaffe. Palaso kasomo labo manya banene babangi mu kifo. Abe Nansana nga mwagala ebivulu. Si Nansana bokka. Nsi yonna. Kati jwa twatu wagira Mayanja family yonna ogimanyi. Okitegedde. Nga Uncle Palaso amanyi okuyimba obulungi yayimba. Why not? Kye kisinzo kuleeta wano. Omukwano mungi eri Palaso. Kitegeera ne Mayanja family. Officially nze ndi Makapolo Mayanja nawo okimanyi ekyo yaman ndongo ya Palaso sina kirala Palaso yayimba ennyimba zonna ennyimba zayimba zinyuma era ze zindeeta okumuwagira buli kaseera yaman abawagizi abaze kikyo bagamba bebale kujja mwana okola ordinary emitwalo 3 boladi VIP nebeera ng'ejjudde ordinary emitwalo 3 n'ogirabanga erimu abantu muganda wange kiba kyakabi mwana banji bagikola wano ne batekawo n'omutwalo oba ebiri nenga wano balabula mu ordinary kitegeera so ordinary baddemu abantu nga mitwalo 3 abali badde mu VIP mwana tebo ne zijjulo zirabye zonna ambadde mu tebo z'emitwalo 10 bukade 15 mwana kitegeera so audience badde nnungi ku lwaffe kyakabi mwana abantu be bali kujja kuwagira Palaso akasembayo abakiwe mujja mu bivulu bino temujja na bagirlfriend bamwe bagirlfriend anti era tebalina mu ssente naawe okimanyi abantu balina okimanya lwaki ntambula naawe nga ensawo nkalu ate lwaki oba omwagala mbadde manyi gwalina omuteekamu we twatuuka buli omu alina okuba mu n'akasente ande tosobola kuba nga olina girlfriend wo ofuna ekizibu kya mitwalo 5 tasobola kuleeta yadde 25 ng'ate ye wafuna ekizibu ky'emitwalo 5 oba 2 gogamuwa kitegedde kubalekayo mu bivulu ne mubaleka ewaka omulekayo mpaka woolifuna alisobola okumanaginga obulamu bwo n'obwenga naye mubumanaginga mwenna era busubire ekyo tuli mukono ekya mukono kuwa mukaga mukono kusande mukono kigwera mukono oluvaawo nga abalala bamutegeka awalala we bangadde nenga ekya ekulira omuliro abantu bawagidde Palaso kyogerako ki agagidde Palaso basa ayimba music basa ayimba music abulira abantu tega abantu mulaavu awuliraga omwana ayimba ate nawe olinya ku stage nekubula asala ati nalina akagowanyo nalina akafuula wano akafuula akagogo ati badde nina okufuddamu ati kati kenkomawo nga lumu ogw'omunaana basoka avuddeyo ekitali mula kifuukuula olumu ogw'omunaana tuli wasalongo wano n'abayimbi bandikulekedde lugogo gwagisobola okikakasiza genda kusajja abantu Salonga abantu nga bakwagala nnyo Salonga alina obuyimba obuyumbira abantu Salonga mulaba
abayimbi bajja kuyimba naye Salongo akola ki? Muganda wange love ya Mayaga family engeri gye beeyagalamu okyogerako ki ng'omuyimbi bali twava okumanyikinga tufuuka ab'omukwano tetuva mu mukwano tufuuka baluganda twafuuka baluganda ngamba bonga bo abasatu bwe beewagira ennyo ntono waba alina ekintu olinamubeera oli waba alina ekintu olinamubeererawo baagalana balina omukwano gwo gwaddala bababuuza babateekamu ekintu ekyo bakibateekamu ekyokweyagala katebesosole okay amuwagizi wa Bukedde TV kyomugamba oba omuwagizi atulaba omugamba kinga tusana Bukedde TV mwebale nnyo mubeereddewo paaso kyonna kyonna mukikoze era siina ki tetulina kyabba wammwe tetulina okuzako okubasima obusiimi kubanga muli kyonna mubikoze buli muyimbi ennaku zituze abayimbi mwe mutuleese akanjokya ki ekisinza okunyumira ku ng'omuntu ku kyeno ennyumidde nnyo kubanga Palasa ayimbidde abantu naleeta abaganda bonna ne bayimba tebayimbira abantu ennyimba zonna banyumiddwa amina